otyo so nno wano twali tutuuse nga tumaze okutuuka bakaifu bakayita batya oyitirawo bw'otuuka ku sheero ey'ejjinja owetamu mu katini bwoti n'okkiririra bambi wasangibwa omukyalo oyo bambi yabadde musanyufu okwetta obwesiraba gwe nga alina bulaza Abitex ennaku zino top 10 olaba bawunsa alina babawunsa bamukwatira amasimu omanyiye muntu wonkakasa mu Uganda asinga okwogerera ku simu Abitex oyo gwolaba nebeera envuga eno ng'egire abange anyway eyo edduuka ly'omukyalo twasanze alina ate nalyo yatukakasiza natugamba nti Abitex Promotions oyo gwolaba yali mukolera yatugambye basisinkana mu meeting zaba promoter myaka ng'esatu n'ekitundu mabega namusuubiza mugamba nja kujja nkuwireyo poloti naye nga bw'omanyi ebivulu Abitex ennaku zino zonna byabadde ategeka bibadde nga bisala simanya pata after pate simanya simba omuti nga tebijira bulungi nnyo nga tebikola bulungi nejjo bwe yavudde mu Kyajjo Stede ekyamenye records nakwata ekkubo kwe kututeerako ne tugenda tulabe ensonga zino omukyalo ono butya bwayinza okumuyamba byolaba ebiyingiraawo byebintu byetwaguze mu katale wali eri nga mu party yasose yagirabye byebintu byetwaguze mu katale eyo bambi awo nga biri mu kuyingira kuba yadde biyitirivu kamalobo kamazinga bo wabyabe yadde abishoppinga byonna nga byetira mu kyalo oyo bambi ayongere mu ka business kano niwankubadde ne bali nabo sente yabadde abawabuwi naye bambi yadde aleetera mu kyalo ono awo nno nga akubira mukwano gw'omukyalo oyo essimu ogenda mulaba ajje akwate ku budde balabike nga balaba Abitex yamugambye munnange Abitex unaza tuukirizanga bwe yasuubiza kumbe sente Abitex zalina zonna ezadde empitirivu okwetta yazijje mu kivulu kya Geostede kyabadde ku Serena Hotel ku Sheraton Hotel nga sente omuliri gye yagujje n'agamba kangendo omukazi ono mukolenga bwe twakola nga bwe namusuubiza omukazi bambi awo nga musanyufu anti bamugulidde Land Cruiser V8 mwe yatambulidde omulaba olwo nga agenda okutaba akanyama nga ka treatment kebamuwadde kale ugamba kale tegagambika ninga kyomanya mwami Abitex Promotions yakoze omukyalo ono obulungi obutagambika kubanga yadde asula mu nju ya emitwalo 15 wakolerawo nga asula emitwalo 3 wonna Abitex namusasulirawo emyezi mukaaga era gye emitwalo 9 wano gye emitwalo 18 emiliyoni emu n'emitwalo 8 eyo n'agimuwa wabula omukyalo ono wano yadde ali mu kumunyumira ati munnange amanda ate nagonda alinga kola amanda nengavaako ate kalina enzira ku nku nalutwala emanju ogenda kuziraba enku bambi era Abitex teyakomya awo n'amugamba nti nezino enkuwa nkuweeyo gundi loole emu si loole tipa ya mitwalo 15 nayo sente nazimuwa kale bugamba obulungi bwe yakoze omukyalo ono tebugambika era tebulogika anyway kankwe kwa Abitex beeko byatutegeeza ku mukyalo ono nabutya bwe yamusisinkana nebo bokola ekintu ng'okikola n'omutima gwo nga kiri mu bukuusa era ebisinga bisinga ne Mukama akutiramu omukisa naffe oluusi sifa abalina ennyo kuba naffe tulina gyetudukira naffe mu twetaaga obuyambi naye ate waliyo ate abalala betubatuyamba nga ate oba oluusi tubasingako ku maaso naye ng'okuyamba tekitegeera kuba nti olina kubanga olina nnyo okuyamba oluusi kubeera mutima ate okuyamba siteeka kati omukyala yankwatako mu mbeera gye yalimu era ekigambo kituufu nali neerabira naye naddaawo manyi bagamba ekintu kyosuubiza omuntu kifuuka ebbanja ate kisobola okufuuka ekikoli mu bulamu obwo kubanga kati twamusuubiza n'afeitinga kakati ekyo tasobola kukyerabira tuge nafunyeyo kasene ku Geostede ne ŋŋamba kanyinaze kamwende okiriza endagaano eramusuubiza nampita mu Abitex Foundation ngenda gitongoza essaawa yonna mwempitira okuyamba abantu abali mu bwetaavu era ndowooza ejjinja naiti kijja kuleeta kyakulabirako kyo n'abalala ngenda kujja abatunda balina bizinesi abagala emitwalo 2 batunda menvu nyaanya gonja njagina ngamba yitaayita mu mpola benfunayo ko nenkasukayoko tewaliwo nyoza kyamaanyi ekiriyawo oli ayinza okugamba nti lwaki okikoze kati kado nange mwene mubuuza nali nakikola Abitex amaze najja jangu kene waggulu yangu wako uno teyansuubiza agenda kinkolera yangu walinya na boda ani goyita oyo mukwano gwange abeewo ng'omujulizi ajje leka ajje oli lotya kati kulira bulungi yangu nedda wano ku dduuka bagita batya muno muluka walikuba east wide tuso okwebaza kwange mwami Abitex ne kampani webale kutukiriza kye watusuubiza mwana nange mubeererawo mu bizibu ng'ebyo yaki ensonga lwaki ndi wano nange mpulira essanyu lingi nnyo
tukiriza kibuga enkuzi tundira bangasi sonno byebyo omukyala ne kyeyamaani we nga bw'omulabye kati zino enkuzi mbadde nkutegeeza mukazi wattu z'abadde asuubula okugattiriza obuwaya alabe nga ate abeerawo mu ngeri emu oba endala naye nga Abitex emugane nti zino enku ntono nnyo yongerako kwata ensimbi bambi yamutaddemu ssente empitirivu kamala zizo enkuba mbi zaali zisigaddewo nga tugaye bamuziggalirayo oluli zaali ku kkubo ne bateekawo ka kioski ebbali kati nga ziri munda. Abitex n'amugamba byonna nze bulaza enzize bambi yadde amuyita bulaza thank anyway kati awo twaddeyo twogerezeganyiza ne Kibulooka ekyalabye ettaka lyetugenda okugulira omukyalo oyo. Kibulooka kyagamba omuwala mbu kilomita nga 2 okuva wano naye Bulooka gwe lwakuba sikumanyi naye simanyi oba ngenda kukusonyiwa kati kyagamba kilomita nga 2 okuva awo tujja kuba tutuuseeyo. Njagala okubategeeza twavuze kilomita ndowooza zadde nga 12 kilomita nga 12 okusobola okutuuka ewa ewabadde ettaka eryo bambi ne kikaaba kinyabo nga kimaze okugwa mu bintu. Anyway wano twadde tuli ready to set off tugende eri omukyala wadde okugula ettaka. Wadde Bulooka we yamulabira Bulooka tuwe mujje munsange wano kati we twamusanze wo nga wasuka ne mu kilomita 2 kyokka nga tukyeyongerayo okugenda okugula ettaka. Anyway woolabaawo ekyo ekibangirizi kyolaba essaawa zino ekyo ye poloti gye twali tufunidde omukyala twagenda tuwanga eri wansi ku kisenyi wansi laba Bulooka yabadde mupalapalanya ng'agatta obuwaya ng'atugasegase. Bulooka gwe sigenda kukusonyiwa ebbanga lyonna. Yaba eyo ye teepu epima ettaka 4.5 yadde gimuguza $3.5 awo wammanga wali lutobazi awo Seeguya Josephat n'agamba siyitawo sibibala. Seeguya n'agamba waakiri batufunira wantu kayanaawo atufunira ekyengulu saidi ze ekyengulu naye ng'omusajja agamba simanyi ate eyo 5 ku 10 simanyi miliyoni 2 nga bw'omanyi Bulooka Bulooka terusobola kuggwamu kati wabula mwami Abitex nanyumiddwa nnyo era nasiimye nnyo enkola gye yakozeemu ebintu bino kuba yatuuseewo ndowooza nalaba nga value for his money tejjaawo ng'alaba nga tekiggwa kuba mutuufu ekyamazima tewali muntu yadde asobola kubeera kyemmanga wa mukyalo yadde asembayo ku kisenyi sikoma ku kisenyi wokka wabula nga wala nnyo okuva eri omukyala gy'akolera gye twasanze alina ka kioski ke gye yabadde akakoleramu. Bulooka awo n'amanyi awoomye. Bulooka n'amanya kaweddemu kaiveni ekyazzeeko awo kwe kubaganya kati tukoze tutya kiki ekiddako kubanga nga tumaze okukakasa awo situgenda kugulawo eri omukazi naye mutuufu nga tawasiimye naye nga tayinza kwogera ye nga ye mu ddoboozi ye tesiwaagala bakuwa bubi ate weekyanga mukazi bami atayinza kwogera naye ng'ekyamazima facial expression ng'ekulagira ddala nti awantu tawasiimye. Then waneeno twamaze tukkaanya ne tugamba ono ye muwala gwe ne ugamba kemabegako wali omuwala ono gwe yakubira mugamba jangu Abitex azze ne bakkaanya gwe wabawa ssente $3 million ezo bazimuwadde banoonye poloti mpolampola naye nga poloti banoonya $5 ti we bagifunira Abitex agenda kujja ayongereko millions endala mmeka 2 omuwala ono afune poloti bambi naye nga ezo 3 zasigaddeyo ne $1,800,000 nayo ne bagibawa ne bamwongerayo $18,000 ez'enku agende yeyagale otherwise omuwala bambi yagudde mu bintu ndowooza ekigambo ekituufu ekisobola okunyumira awo yagudde mu bintu ezo ozadde ndowooza $3 n'agamba omwana w'ekisawo wange leetayo ku kasente akalala awo omwana tumukube sente ziringa ebikoola. Abitex bannange weebale nnyo weebalire ddala Abitex weebalire ddala nja kukwebaza paka kuba ekiro kyewakoze si bangi abakikola. Mu ddoboozi ya Abitex bw'ati ate nno bwe yatutegeezezza wattu bambi musajja wattu ng'abikoze era bwebalanga nnyo okulimba okubba n'okuwaayiriza era ebiseera ebisinga abatambula be batyo tebatera kutuuka gye balaga kale nasuubiza ngeri ebbanja libadde lintambulira ku mutima era benafunyeyo akasente jjo ne ngamba kanziruke wa night kakati ngenze kunoonya ate n'okuzimba okuneetisse so mwede sente za poloti ya poloti musaze ku 3 kati ngenze kunoonya millions zimeka 5 ebyokuzimba tujja biraba mu maaso manyi Kampala tebagizimba lunaku lumu
nawe nga bokola nga bokunganya ali kijja kunyumira nnyo okujja okuzimba ng'olinawo ko afuna bulungi kale mukama bakuumi banamawulire mwebale nnyo omuntu ayinza okwebuuza lwaki wasazeewo omuyambi sakono byo tolina kukola ki naye twagala kusikiriza abantu batandika okufuna omutima okuyamba tolina kuba na ssente nnyingi okuyamba goba mutima ate bw'oba nga eri abantu osobola okubeera obulungi naye nga tewaliyo ataaliyo obubi naye bw'omuyamba tolina kyofiirwa olina akakadde bw'ogaba kaabiri kimu eky'ekkumi mutyo ku bantu abali mu bwetaavu tolina kyofiirwa ate tulina kitubala twetaaga mawulire twetaaga linnya kuba linnya tulina agamalayo naye okuyamba kintu kindi mu musaayi era byonna byonna ngenda kubikola ebbanga mukama lyanaaba tusobozesezza olwo tugenda gigula n'ennyumba tujja gigula night yeyagala toziwa abasajja night night nkumanyi sisobola yadde mwanyi nazisobola gabako wadde ekimu wadde olwatano taata w'abaana yadduka agenda kudda sisobola nyamukwatira n'ejjambiya nina obulumi bwange nina obulumi bungi mu mutima gwange ankabite sente zino zavudde wa jostede mu shop njakuyiyayo male okwetayo loole y'enku ero y'enku ibame loole y'enku enamba ejja kutwala nga kakadde nga kamu kitundu ezo nsobolo ziyiye ezo nebeera ku simu yange nyina ebintu bingi ku mutwe buli nnaku bbiri wakiro mbiipiiri nze ninga muguwa ddala nze ngabanga bamwiranaze kyenjagala okuwumula looni njagala givaamu bw'oba ontaddemu biveemu nsigaze nga nkola sente zange looni eri mu bbulaaka bana mujajirwa black kigambo black kiri Uganda yonna kadde okubiri bwe bampa n'akasasula bamanja kati akakadde kamu n'emitwalo eyo black ngena kitegoba mu nebbanja libi weewale nnyo ebbanja black kangene fafagai nayo otadeko ne black ate otadeko black man katonda mwennyini kale akabbe tukubuuze wasende kuvudde sono byebyo mukazi wattu twamulese nga tumukubyeko surprise gyabadde talowooza nga nako kyali tasuubira yadde nti oba birikisa n'amala n'atuukiriza obulyamu bwe nga bwe yabuwa. Anyway, Prozi Media gwe mukutu Dance Pro gange tovaawo subscribinga likinga ate n'okusharinga osharinge ensi ate etigirira obulungi abirikisa bwe yakoze omukyalo ono kuba tebugambika ebyaddala tweyanziza nnyo tweyanzeege Prozi Media Dance Pro gange sinzira ku miwendo tukwagane waye betusidde enjira eyo bulungi twandikwagane nawe ku main wale makudda kati tusange wawe